tujja kwambala ffenna n'abalina omutono bajja kwambala akakofiira kalungi bakataddemu ssente ne kavesiti bakayise kavesiti baka t-shirt mulaba ebigambo ebiriwo emabega nabyo birungi ddala ate bakadizayinize materi enungi akavesiti kano ate nekirala ne mumaaso nebateekayo ebigambo ebirala zino nozira ssente bwokalaba ssente ezikakoze zisukka mitwalo 3 naye bagambe kabateekemu namwe mubadizeeko kabule emitwalo 3 zebanafunamu zigendereddemu okuyamba abo abantu abaddukirira accident wegudde. Abantu bano bagala batraininga bwogenda ku accident wegudde kikyosooka okukola. Tulabyemu abalala accident bwegwa asooka kukwata mu nsawo oba ensawo ez'okusigeni simanyi asooka kukwata mu nsawo oluva mu nsawo n'akwata mu bbaaga oba ebbaaga yekendeeza omusaayi simanyi etulabye ebyo. N'abalala role zino bwe zigwa zirina mwenge bbiya soda sementi mafuta mala abantu nga babaninga mu kifo ky'okujja ebiriga okumutaasa basooka kutwala bino kati bano baagala batraininga nti obanga oddukidde ati kyolina okukola otaasa otya obulamu bw'omuntu omuyamba otya okulaba nga assa bulungi okulaba omusaayi omusibi otakulaba omusaayi atuuke mu ddwaliro ngaali bulungi ne Red Cross wali etuyamba naye kati nayo eggwanga abantu beeyongedde kati nekirala n'okuba equipment bamala katunga boba byokukozesa kakino baagala kitensifayinga mu Uganda yonna kubanga accident nange minisita kamishona permanent secretary MP namwe ab'amawulire buli omu sawa yonna osobola okufuna akabenje ate mbagambe bwe mbadde nzijja wano nsanze akabenje awo round about emmotoka ey'ebbeeyi ne boda beetomedde ate omusaabaze afunya okumenyese naye bwolaba nti wali potfol ya damage n'emu naye ate beetomedde accident ebeera lwamu oyinza kubanga ofuluma ne wano otomera omuntu naye kunaniza waffe okulaba ti accident zino tuzikendezeza ate tuyambye abafunye obubenje nga tusapootinga abali Gas Road Safety Initiative basomi gye bategese sente ze banajjamu okutraininga abantu bano abagenda kuddukira obubenje ate n'okubawa ebikozesebwa. Tulabye poliisi ripooti eyafuna mu mwaka oguwedde tegunaggwako abantu 5,144 baafa abo tebaliddamu ebitu bisingana mu ggulu nga bayibuli bwegamba eggulu lwekitabeerayo kati etulyesinkana paka buli omu agenze. Abantu bano bafudde ate bafudde balese famire zaabwe mulimu ababadde bazadde mu famire abadde balabirira famire bafudde bagenze tebajja kukomawo akabenje kabalya mulimu ziboda mulimu zimotoka obubenje bwebutyo. Eni abantu 1,773 bafunye kitwandise serious injuries omukono gumenyeseeko okugulu kumenyese yamukuba obwongo ene nga bamulongosa obwongo tebaddamu okukola bulungi amaaso gavuddemu abalala bakyali mu malwaliro mulago n'awalala. Kati eyo ripooti omwaka oguwedde yokka kino kiri sirias abantu 5,144 abantu abo benkanankanaza mu kawunti eno kakumiro abalonzi abali mu kitegeeza abalonzi bonna musanvu bagenda si kirungi ate mwemuli abakozi ba gavumenti mwemuli bannakyewa mu bitongole mwemuli ab'amawulire bantu bangi. Kati kintu kirungi nnyo okulaba tubeegattako tulwanise obubenje ate tulwanise abo abantu abandifudde ku kabenje abangi lusi singa abantu ate nga bangi mu ggwanga osanga abantu bangi bawona okufa.